Kale njagala otwala omukisa guno okubakulisaayo mu ka short break ketuvuddemu tukyagenda maaso n'olugendo lwa muganda waffe Andrew. Wetukomye otegeddewo gwabadde afollowinga era ngenda kusaba ne paati eno oyina oginoonya ennyo n'obeera ng'ogiraba kubanga nkulu. Omuntu watuukira n'avaayo kale tulabye byonna bye yajjanga ayitamu okusoomoozebwa kuwaayirizibwa omwoyo ogwo gwamuliko nnyo nga gumutambulirako ogw'okuwaayirizibwa naye kati agenze yejjeeyo naye yeddaabuludde ate bambi asobole okulaba nti abaako ne waakola ki ne waatuuka. Kati here comes agambako munne nti ayagala kubanga akola ki nga afuna kyakola agula ennyumba ebintu bitandika okugootaana bisiraana. Kamuzzeeyo atubuulira ate munnange oluvannyuma lw'okutuuka awo ki ekyatuukawo bigootaana saaluuni olwo bigootaana bitandika okugootaana bitya kati nze nali simanyi nti mu nsi muno mulimu eddogo kuba ne waffe mu industry gye nali mu bya industry bali tebaloga yes wadde bali balina ebirala bye bakola naye bali tebaloga kati olya nga omukennyini gwe nagamba ng'ajjaga mpaka kasanirizo nga muwa akasanirizo nga ye omuntu alina saloni ennene kijja kitya okuba nga alina akasanirizo nga bwe nkutereeza ngamba kijja kitya okuba nga ate asaba akasanirizo nga muwa akasanirizo Andrew simanyi we kaagudde naye ngenda kugulira akaki akalala kali akakusaba tekakomawo kati ogenda okujja naye na jackets nyingi mu saloni kati ogenda okujja jacket yeemu tekola ki teriiwo kati ngejo nga mbitwala ntyo kati we najja nagamba Andrew mpa ku bizigo nogamba ye omuntu asaba atya ebizigo kati nga nze simanyi bakutandise bakokota mpola ngenda okulaba nze yali akera saa 12 okujja okukola nzijeemu kitegeera bakasitoma ali bakeera nga tebakyakeera abali ba booking nga tebakyabuukinga ba clients bagenda beesala ki mpola kyenva ngamba ndowooza mbeera ndowooza mbeera kati naye n'omuvubuka yali ambakingirako sente nga musuza n'omusuza nanziba kitegeera yali amanyi ATM yange weeri naye nga tenze manyi takola ki tamanyi nga ne pini agimanyi biki byonna simanyi ngeri gye yakikolamu nalanziba ebintu ebitandika okugenda nga byongera okukola ki okukyuka ogootaana naye ntukesera nga sikyalina client gwe nkolako ninga ye kyekigenda mu maaso nentandika ogamba kyekigenda mu maaso kati wayitawo ebbanga ninga akansengule ku saalooni eno nengisengula nenkisola ku Teddy's sibe bakita Teddy's era byebimu byayongera kugootaana buki kugootaanyi ninga ate kati kanjizeeyo kati ntandise okutabulwa otandise okuzunga nenjizaayo kati ngenda okuddayo abaana bange abatajja nange nga bakwata bakasitoma bonna ne babatwala ate nabo wabayigiriza bamanyi okukola buli kimu kati kituuka nti ba clients bange bonna bagenze mu baana kati nga tekyali client gwe nkwata muki mu mutwe kati saluni yali yeesasula nintuka ekiseera nga sikyasobola gisasula nga tekyesasula abakazi bonna be nali nina abaali banteekamu ssente bonna ne babula nga bakukuba mu ddibo musiraano gwennyini baabo kati nenneekaza ndi wakabi nja kufuna wabalala ndi wakabisha ndi mulungi nja kufuna abalala mwana watu dolintusha abakazi bonna ne bagenda ng'okyalina lidredi ly'okumutwe ne bagenda nentuka ekiseera nga sikyalina mukazi n'ogu n'omu naye nkubirako n'omukyala eyampa ssente nga naye yafuna dda aji yali yakomawo dda aji yali bwere kati nensigala nga ndi awo mba nvuga emmotoka ku bakuli emmotoka nekola bwa mupiira yali bondi bakita batya ingini neekuba ingini bwekuba nenfuluma nenkebera emmotoka nenga ikiki nibagisika ne bakitwala Kasubi waliwo mu koona awo bazimba kigundi ekikomera ky'amasiro waliwo galajaawo teyavaawo oba omuntu oyo yawulira nti walinga amwewanirako sensi wamuga njagala ggula nnyumba ewedde n'asalawo akuba byonna buli nze simanyi kubanga nze namugamba nga gwenda bayinza okuba ku advice kati neekuba yingini bwe yakuba yingini ne bagisika
kati bamala ogisika nintandika okugamba nti neegumya nga yinimya sente nyingi neegumya nja kutereera kumbe neyongera kuddawa wansi eyali asasula lenti y'ennyumba baba nga tebakyagisasula nga nze nina okukwata sente nkoleki nsasule nentandika okusasula lenti nga sente zino bwezikendeera bwensasula edduuka sikyakola bwezikendeera nezikendeera mpaka ku miliyoni ameka 2 kati nga sikkiriza mbeera nga mpangisa emmotoka sigala ndabe nga nsigala mu sitayiro yange eri kumbe buli olukya sente zengera kukolaki sikolaki siyongerako kati sente nezikolaki nezikendeera neziggwawo kati bwe zaggwawo nga tekyalina client n'omwajja mu salooni nga taliyo ng'okeera n'ogyeggulira n'engisiibamu naye ng'ate abaana baliki bakasitoma bange bonna nga bampitako buki ne bagenda ku baana bena traininga okitegeera nga bagenda ku neighborhood nga bali ku neighborhood omwabo abavubuka b'amasalooni awo kati nga nze nanyini kuba traininga sikyalina client n'omugwe nkwata mu mutwe mpulira kati olwamala salooni ne bagikolaki ne bagiggala kati bwe bagiggala nenweralwanako nnyo neyewolawula ku busente nengiggula naye ng'era bwerimu omusajja omukyava agamba yali yeepanka katulabe gyanakolaki gyanakoma kati nga nze neekaza ngamba eyo tebiriiyo kati gye nali nsula mu nnyumba nennema okusasula ne bangobamu apartment ne bangobamu bwe bangobamu nengenda erugala nenziramu nenfuna akayumba ak'emitwalo 7 gye wali opangisa yali yemeka yali yakakadde kamu plus yali yakakadde kamu n'okweyongerayo saluuni gye wali opangisa yali ya mitwalo 8 wali kamu kale tugambe mu rent watambuzanga ng'obukadde 2 kuba amasanyalaze biki wonna kati ovaayo odda mu k'emitwalo 7 tali awo natali yawo kyonga kyali kigoto nekannema nako kukolaki okusasula akamutwalo 7 nga sinya kyena client gwe nkwata mu mutwe kati saloni bagigadde emmotoka eweddewo abakazi baweddewo ne saloni ne akayumba ne apartment mwenye bakoze eki bangobyemu jukira gwe nandiddukiddeko naye yakolaki yafa kuba yandi kumpi bwayeti yalina mutima mubi naye mutima gwali no mbazadde be bamaama be bajjajja mmwe kuba ye baali batwagaliza kati sina gwe yakuddukirako obulamu ne butandika okutabukira awo embeera neetabuka kati nentuga ekiseera nga kayumba kannemye okusasula ninga kati kange nentunda emmotoka emmotoka era bagitema mu spare kati kyemmanyi oli yagitwala yagula yingini ndala nengenda nengitunda bwe namala ogitunda nengamba nzikiriza bulamu kubeera mu mbeera mbi bakina miliyoni zali 6 enziramu neneeyagala naye kati nzizemu ofuna ssente nentandika okweyagala nentandika okudda mu life saloni yo nabivaako nentandika okupangisa akatebe saloni endala wali tosobola kudda ewooli eyakutendeka n'omugamba naye ekintu kiŋŋaanidde nga kati ngambalamu ntandika ntya abadde mu bire kati nentandika okubeera awo nempangisa entebe nayo nennema okukolaki obusente buno bwona nembulya nebukolaki nebuggwawo nenzirayo wansi kati nentandika ate kubeera nga abaana b'enkozi be nali nkozesa ate be bampa emirimu ku bakasitoma bano abapya abatali bali bange ate abanga ate be babawadde wachalinga continuous nti bondeetera client nekolako obulungi waliwo akubuuza niyakoze eki yakusibye nentuka ekiseera nga bambegerako bubegezi nga nomwana akuyisaamu amaaso naye nga gwe yamukolaki yamutraininga kati nembeera mu bulamu obwo simanyi nkiddako nentandika okukaaba amaziga kati kyenakola kyali kimu natandika kunywa walagi ovudde ku lusinzi zize kuwalagi nentandika kunywa walagi gwensobola embeera gyensobola nentandika n'okusiibanga enjala waliwo restaurant gye nalyangako emmere nga ngula emmere ya ssente nnyingi
ne bangamba Andrew tukwaddeyo weeks 2 jangu oli emmere y'obwere nga bwekola ki nga bwetereza ne bampa emmere ne ntandika okulya n'ebikola ki n'ebirema weeks 2 ne ziggwako ne ntandika okulya emmere y'essatu nga bannoonya mu kizimbe olwo yali akufumbiranga ali naddamu mulabako kozi bonna baagenda nenzira ku zero nga omanyi zero bwebeera nenzira ku zero nentandika okutunda ebintu by'omu nnyumba mbeerewo buli kimu nekiggwawo doing buli kimu nekiggwawo nenzira ku lasti nga simanyi kyakukola mama wange sisobola kugendayo taata wange sisobola kugendayo nentandika okubeera rejected ku street nentandika okunywa walagi nga ndaba walagi bwe naamunywa nja kutereera olw'ebirowoozo ebingi ng'olowooza agenda kutwala ebirowoozo bigwewo ebirowoozo bitandika okwesomba mu nze barasita ne batandika okumbuza rasita kiki ekyakutuukako ng'amazima nange simanyi abali baagala okuntunulako genda eri nga bakoowa nali rejected kugamba n'olwenfaanana gye nali ntandise okufaananamu kuba nali ntandise okuddawa kyakwambaza ne rejection yes ntandise okudda wansi nga buli wentuka genda eri ani yakuloga yegwe kyekyatuka genda nga buli omu angobaganya amaduuka ge bali banneegomba mu nyingire nga bangamba yingirako wano I like your hair, I like your style badu biseera nga bangobaganya bugobaganya anje era bwanywa walaji watuuka n'ofaanana bulungi wekoocha kati nensigaza ekyobugaga kyali kimu zali dreads nazo ina ku mutwe zenina ku mutwe olwo omubiri nga gwokyamubiri nagwo gugenze tandise okuyenjebuka nenzisalako bwe nasalako enviiri ezo nentandika abasamize bagambe bagamba ebintu ebyo simanyi ebidred bamanyi bazigula sente nyingi wazisala n'ozitunda nentandika abasamize tuli mu lugendo lwa misamize nentandika abasamize naye before nga sinatandika kgenda w'abasamize bwe naggwamu bwenti nagwa ku muwala omuwala we bamuyitanga omuwala oyo bwe nasisinkana yajja netweyagalako lunaku lumu kati nagenda okudda kati nze nembivaako namusanga kazigo kiro 9 ng'ali awa nninze kuba yankubira esimu nga njala naye nga sogenda kusobola kundaba nja kulaba olwale namusanga nninze naŋŋamba Andrew okomye ku nze okulinza okomye ku nze omanyi mugane mutubulya nti omuntu wakutandika okuloga buli omu aba agenda kukola ki obeera ofuuse sente okulogebwa naŋŋamba okomye ku nze kati jjukira emirimu gigootaanye onaye omuwala agambye enkomye ku ye oba simanyi biki bye yakola n'abako bye yakola dolintusha obulamu ne bugootaanira ddala wamulinza yagamba nti yaŋŋamba ngenda kujjayo ewuwo ne mugamba n'oba onsanzeeyo kati kati nafuna abangulira walagi kati ŋŋanze nywa kalimi kagweyo kulw'ebirowoozo ebiki ebingi najja kalyango nakemitwalo gwaffe omuki 7 n'alinda n'asula ewa neighbor mwe yamusuza kati neighbor nendooza yalina ebirowoozo bye birala kati neighbor oba yamugamba biki najja ku makya n'aŋŋamba okomye ku nze okulinza neighbor yasulayo wa mukazi amalayika okuba yamugamba oyo nno n'amusobola n'agambye okome ku nze okulinza kazi nembitwala normally Doreen simanyi kyatuukawo natandika okunoonya omuwala ate najja n'atandika okwagala banneiba bange abasajja abali ku buzigo obwo nga wajja nga olaba netandika okulwananga ne banneiba nentandika okulwananga ne banneiba naŋŋamba osaaga ojja kukomayo naye ntandika okunoonya omuwala nga nniŋŋanga anoonya oba ekki nga siggwe kati bwe baanoonyanga nze anoonya nanoonya omuwala nga noonya omuwala muntu yalina gye yali eyo ku Labamba bala bagitanga Labamba neŋŋendayo nga waitress najja nandaga nti ampitako n'omusajja ne balinnya bodaboda nentandika okumukaabira nentandika okumukaabira naŋŋamba bwe yasulanga noyo najja n'akiira nadda ewa neighbor wange
nayagala bonna bonna okuva kwasooka mpaka kwasembayo nga nabo bonnyini bali awo tebakiraba nti kugamba nga simanyi nawe nyiza kugamba yes kati lwacha lumu nagenda ne neighbor wange out bwe yagenda ne neighbor out nakola kina natadda kati olw'obusungu obungi waliyo baga yali mu nyumba yange baga yali mu nyumba yange nenzija kati byakomawo neighbor ne mubuuza ono omukyala aliwa nangamba asigaddeyo eyo nemugamba alazaga nkugambye asigaddeyo agenze ne bbaawe oli gwe nagamba yasendabirwamu agenze n'omusajja omulala nempulya obusungu nempulya nga nzigwawo nempulya nga obulamu bufa kati nengamba ku lw'obusungu bwandeeseeko kanjuzeyuze ebbaaga ye nenjiyuzayuza kati mmala ogiyuzayuza akomawo ku makya ankookona kati najiyuzayuza nembusuula awo abulabe kati yajja n'abulaba nagamba oyuza otya bbaaga yange kati ngenda kukulagako kuga naye yalinganga naye gwe bakusindikira ngenda kukulagako nagenda ku polisi y'e Lugala bwe yagenda e Lugala n'awaaba ne bajja ne bankima nze olunaku lwasinga olwasooka okunteekako bempingo gwali gwakubiri nayuza bbaaga y'omukazi ne bantwala bwe bantwala ku polisi omukazi n'agamba nti nina okukola ekisoboka okulaba nga bakutwala e Luzira jjukira tewakyali n'omu kati ali ku sayidi yange sikyasobola kukubira mukazi kujja kunnyamba sina gwe nsobola kukubira naŋŋamba kati nkutwala Luzira n'ebidred nali sinaba bitundaawo jjukira eno mu kibuga tekyali n'essimu yange eno gy'olaba nga tekyavuga dontrish ng'ebeerawo nentunulako nga tewali akuba bannange Katonda tubane twebaza Katonda olw'otulokola ng'okyajinga omuliro ne gugwawo nga teri n'omu ankubira kati ne bansiba bwe bansiba nenzijukira bambi ono sugar mami yasooka okumpa ssente era gwe nakubira ne mugamba omukazi ansibe anjagaliza kukomera ngamba waterebaka n'abasirikale bantwala e Luzira kyava ngamba ngenda zanya ddiiro naye gwe lindirira kubanga omukazi yali asula kumpi ne Lugala poliisi n'abaako omukadde gwakubira n'amugamba genda pretending nga jjajja wa Andrew kati mukupi kubanga omukazi oyo ye yali agenda kukola ekisoboka kubanga walundo simanyi kyali kimwambadde naga agenda pretending nga jjajja wa Andrew kati najja omukadde bwe yajja nannange Mukama Katonda w'amaanyi bwe yajja ne bankubira kati ngamba waliwo omukazi agenda okujja naye agenda pretending nga jjajjaawo kati buli byakola byonna gwe sirika busirisi lwewuliriza byagamba toddemu mukazi najja nagamba muzukulu wange aliwa muzukulu wange aliwa banenge muzukulu wange musibawo waki Sharon kikyonjagaza omwana wattu omwagaza ki omumazeeko emirembe kati omutusiza ne mukomera koyo alina okusibwa naye ng'ali oyo tugende maaso omwana omwagaza ki omwana omulenzi omwagaza ki kale nsaasira kati omutwala e Luzira omuntu gwe wali obaddeko naye amugamba nze mwagala Luzira ne neighbor wange waali agamba bamusibe neighbor omusajja omukazi yali asuze oli bamusibe kati ekyalo ne kyekuŋŋaanya nekijja kuba nali sina buzibu ku muntu ne bamukati waliwo yaliko omusirikale najja n'agamba kati laba tuyinza otya okutunira jjajja w'omwana ng'ali awo akaaba lwaki olemedde ku mwana olwaki kyomwagaza gwe wajja noyagala abantu ne batandika okuba nga boogera naye bagenda okulaba aswala naye n'akyuka nadda ku sayidi yaani eyange kati n'agamba kati ne batuula mu nsonga jjajja n'agamba kati tutuule mu nsonga tubyogereko jjajja ow'ekiwaanyi azannyawo ddi kati lwamala ne batuula mu nsonga n'agamba njagala mitwalo emeka 5 gy'ensawo yange okumanya eddogoli babanne Katonda baga gye wali oziza zino nga zi back to school baga eby'abakyayina ebyaliwo kati nakwanaga tujja zikuwa naye nawe emitwalo ebiri n'enjimuwa kyokka nga sina nakyakulya ne banta
okumanya eddogo lino libi bamala okunta ne bankulisayo bannange oyo bali omukazi mugobe njala okubuulire okumanya oli omukazi yali yandoga zagenda okwera ssaawa 2 nga ndi mu kifuba kye okajjadde ne bansa ni mwana gwe wayonooneka oyo omukazi aba yakola ki omukazi abaddaagwaza okugenda luzira kati atoli nga yakuguusa olya kati ne wabaawo mukwano gwe yeyagalira omusajja era nga gy'asula bw'ava enaasulawo yoggaayi owo yajjanga n'akulumya byakulumya n'ayitamu kati munna yali mulumye bulungi ng'alumya n'agenda ewaggaayi kati bw'agenda ewaggaayi kumbe mukwano gw'omuwala ategedde nti onayagala bbaawe kanaye kyeyakola nga nkulira nga ngamba Andrew okimanyi nti oyo omuwala ayagala muki bba wange nemuga kale naawe jangu naawe jangu kati bwe yajja ffe tugenda mu maaso netwakola netubeera naye omuwala kumbe ate oli naye ategedde ono neiba akubidde oli nti munnange nkula ekiri eno kati naze simanyi nti neiba atulyamu olukwe konna akafa wano akoogera mangu ng'akubira oli gamuga oli awo nno naye n'omukwano gwe bamuleese mu nnyumba era oli eyo naye noono bali eno bamusaavinga kumakya saa 12 akonkona okola kino ono omukazi konza ate gwe obadde okola kino ebbaawe obutawo terwatandikiraawo muddamu enda oliito kati tuddamu agenda atula ku lubalaza ng'atula ku lubalaza yeesibaawo neyeesibaawo n'akaaba yakola ebintu byonna ayye amazzi mu nnyumba akoze fujjo olwo wali omuwasizza ofiishale oba yajja buzi n'agumba yagumba bugumbi kati omanyi waliwo abantu abalina emitima nga bakyala yagala kulaba waakiri ng'oggwawo kyekyali ekigendwa mishoni yali akulaba nti akumaliramu ddala lwaki nti naye nga kyava ku lunaku lwali lunaku olumu naye nga yagala kulaba nga nsebengerera kuggwawo so kati lwamala wayitayo ebbanga ttono ono omwana nga njagala kgenda kati ngate ndaba ono ndinga amulumya kati nenjagala okugoba ono kyeyankola wenkikuli ogenda kuseka naye tonsekerera nnyo kyeyakola yakwata essuuka oba yasonda musulo okwenkana ki n'agenda n'afuka ku buliri bwonna n'abufukira bwonna kati ngenda okujja ndaba obuliri bufukire ngamba ate kati omusulo guvuddewa yayiwako mazzi yafuka musulo wenagenda okulya nga omusulo gukola ki guwunya yagutereka olunaku lumu kati ono n'akaaba nompisa bwoti n'agenda n'anywa omwenge nompisa bwoti oyinza otya okumpisa bwoti kati olwamala n'akola ki nadda nate nzira nempembejja bwe nawembejja netusula ffenna n'oyo ono eyakulyakusibya eyali ansibya ninda abantu bampita musiru ku kyalo nga nange kiri simanyi kati nga bwayagala oli nga bwayagala ono kati lwamala neŋŋamba kati kanomba oli gaayi neŋŋenda ewa gaayi nemugaa mukazi wange omwagaza ati nansekerera nanga nze mukazi osinze muyita mukazi oyo annoonya genda omugamba lekerawo okujja nimpulira nga nsanyaladde nimpulira nga obulamu bugwawo kati kalwamalo gayi omuwala najja nga olumba otya bba wange kyokka ate eno bwabeera eno bwabeera wa eri ate nga nange siina kontule mukola ki emugoba kati munnange lwakyalumu tegogenda nga mwesonyiwa mpola kati nenzija nenfuna yaawo omulala nafuna omulala kati lumu omuwala naye era erinnya lyali lyerimu kubanze bonna nabaagaliranga mu ddabo nange simanyi kyajjanga kitya so kati yali mu nnyumba nga yeebase kumbe ono landlord akubidde aliwa oli amubbirako bwe yajja nakuba olugi nakati ogwesula wali nze ngenda kusula wano kati olwama nemuga kiki kyonjagaza wagenda ewooli kati genda ewooyo naye nga obulamu bubi nga n'ekyokulya sikikola ki kati nga nnoonya mukazi asobola okumpa ekyokukola ki ekyokulya kati nga kyenakola nga nkwana bawala ba ku kyalo nga bwe baba balinawo kawunga oba ku muceere baleetenga
era ono omuwala gw'olaba oyo yaddako yalinga agenda n'anoonya ssente n'afumba emmere n'abandeetera ng'embeera etandise embeera egootaanye kati ono ndaba ng'akola ki n'asula TV jjukira tewali kaki ka ssente TV ajaasa eva ku maddala kiriya ndaba TV yange ekola ki egenda kati yali yaleeta obusuuka naga leta n'amasuuka gange Obafukira kati bwe navaamu obusungu awo bwe najja nemukuba kati bali bampa bondi police bondi bwaddamu okusaalimba gyendi ngende ndoope kati nemukuba lwamala nengenda kati ngenda ku police kati weyamanya nti nina police bondi yomukwata reference nadduka emisinde nateekako enjabala kati awo bwenaviira ku muwala oyo kati nkomawo wano nti ngenda banga obulamu bugaanye babadde tugenda oyingira essabo kati mukwano gwange najja neŋŋamba Andrew amazima obulamu bubi jangu kutwaleko ewa maama wange ne bantwala bwe bamala okuntwala ne bannaaza ne banteeka mu kibayitoba byogo ne bansalaasala amaddagala ku lulimi buli wamu wonna buli wamu bansalawo kati bwe bansalawo nikola ki netandika okubanga ddamu ne banteeka mu kintu ne bankosa saddaaka nnyingi waliwo oba baali bafu oba simanyi ne bakwata evvu ne batandika okulinnyigira mu mubiri bansaze ku lulimi nga bwe bankuuta bwe banyiga mubiri mu bigere kati omuwala ono bwe yankolirako effujjo wali bwe nayogera nensenguka nenzira kati nenfuna ku busente nenzira ekitintale ng'omaze va mu ssabo okufuna obusente maze okufuna obusente nsenguse kati nsenguse ŋŋamba kangende mbeere kumpi ne mama wange wakola ki wabeera kati bwe natuuka mama wange wabeera ne tubeerawo kati nga nnywa nnyo walagi ate bwe ŋŋenda mu masabo kati ate nensinkana omuwala omu ku bwe twakula nabo kati nga ye omuwala oyo yalinako omusajja n'afa bamwokyabwokya kubba yes bamwokya kati nze bwe nagwa naganga nina okwagala omuwala ono kati bwe namwagala kumba omuzimu gujja ekyo ne gumukola ki ne gumukozesa gujja ekyo ne gukola ki ne gumukozesa oyagala mukoomubbi kati atukomewa atugenda kubanga ayingirira mukoomubbi azange obulamu bwa Andrew ate tugenda kubanga tukomawo tubeere nga ate tutandikira awo ayingidde avudde mu ssabo ate wuuyo agenze ayagala mukoomubbi olwo omukazi mumuliko babiri n'omulambo katukomewo emboozi ya Andrew Teggwa Malojja yo buli kyayogerako kisesa busesa. You can just imagine nobeera n'omuwala n'agendewo ono n'agendewo kwegamba mwenanga abatabaalamu n'akomawo stiru n'owerokaminga n'oyaniriza n'omwerekera nako agendewo omusajja omulala baana bawala mwekoze ebintu ne baana balenzi naye twebaza Mukama eyajja n'atulokola n'atuwa obulamu obupya ekyo tetusobola kukibuusa maaso bw'ataba Katonda amazima ddala ono mwandibadde temumulaba wano. Tukyagenda mu maaso ne obujulizi bwaffe ne programu yaffe weewaawo n'okwebaza Mukama Katonda tuli ku nsonga ya kwebaza ya muzizi tetusobola gibuusa maaso. Ayingira essabo avaayo adda ewa maama we okitegeera. So luli abakazi bonna baali badduse ssente bamulozeroze zidduse kati tugenza okuwummula ng'ayagadde omukazi aliko omuntu we omuntu gw'abisanya naye mu muzimu ayagala mukoomufu kati omuwala oyo twasinkana tandika okubeera naye kuba nali nfunye akayumba kwegamba gwe buli gye wagendanga ng'olina pate olina okukola pate olina obeerayo n'omukazi kati nali nfunye akayumba eyo mu Gaafu kitintale mu Gaafu
kati neŋŋamba kati ono omuwala we yajja tutandika okwagalana naye nga wenzija ne ntuula mu kibuga awe nakoleranga ampayo ebbiri n'azimpa kuba natuuka ku extent y'okuba nga nsabiriza buki nkwatibwa ekisa so kati netandika okubeera n'omuwala oyo nga wenzija mu kibuga bwe tubeera n'omuwala oyo kati omukyalo ono eyankolako omusamize yalina munne kati munne oyo yali alina waabeera ku Ntebe Road okwo kati n'amugamba nti omuvubuka oyo mwagamba asiba dread mumugambe nange ajja akole ki ansibe jjukira oli omuwala waali kati olwamala nenkola ki ne bantwalayo kati mbansiba namusanga alina omwengezi kasita oba nga olina omwenga okusibira obwere muba ba mukwano kati yere ddala lyo wali otuuse osobola okukola omulimu ku lw'omwenge kati olwamala kyava ŋŋamba mukyala ngenda okulaba tutudde tusiba enviiri kati mu kusiba enviiri kyava ŋŋamba nno naba clients abajja naba customer konza ate okola mulimu ojja kulaba nemugamba mulimu ki gwokola ojja kulaba kati ngenda okulaba abantu bajja bayingira mu kisenge kati mu kuyingira mu kisenge nga nasooka ondeke nga ndi musawo Muganda nga oli musawo Muganda nina n'ebimbonyaabonya timusamize obumpimpi nina n'ebimbonyaabonya tujja kulaba ng'agenda ajjanjaba abantu saamumaliriza nsobole okudda enkeera nsobole okunywa kenge wamusibako kitundu ogende mukomewo era weyongera okunywa ku bidde kati olwamala nenkomawo nensinkana omukyalo oyo omuwala gwe nkugambyeko nemubulya nti nzirayo ekajjansi naye ng'ono olw'embeera n'omuwala nga tuli naye bwe tuba twebase tugenda okulaba ate yakola birala kati nga neebuuza kiki nga bbaawo alumbi kati ng'oyinza omumusanga ali mu nnyumba naye ng'ayogera yekka mubumpimpi yalina kawuula gwali muzimu zira ye kawuula kati ng'ayogera yekka kati nga weebuuza ombuuzi yogera naani ate wali nga yeebuzaabuza kati nga nsirika kati nga bwengenda newoli omusamize kati ekyasinga okuneewuunyisa omusamize oli kuba omukyala yaliwo nga n'omusamize waali nagendayo ku lunaku olwennyini nalina okugendayo kyava gamba nemwenda muveeyo mu kisenge kyali ateddewo ng'essabo abasamize amasabo bagateeka mu bisenge kati ne tufulumayo ne batwalayo ekibumba eky'ente kati bwe twavaayo ffenna ne tuula mu ddiiro n'agamba abajjajja banatera okuleeta ensigo entalogwa kino gino kikola nekikuba mu kisenge kyavaga abajjajja bazireese naye tena omunamu akola ki alaba aliyo yatwalayo ekibumba mwe ne mufuluma ne mujjefulumayo ne tujja eno kati muwulira kikuba nga bomu kireese entalogwa mpulira kati nagaka tugende muddeyo munda kati mu kibumba muli mwagirangamu obusigo bulinga ba watermelon kati nga babukuwa n'obumira kati goze bali tebanaba kuntandikako ne babuwa abasajja ne babukola ki ne bamira kati ava ngamba tigo andu ebyo biri expensive kati dreads zino ze nali nina nenzisalako bwe nazisalako nenzitunda nentandika ogendewo omukyalo oyo akoleko kati ng'omukyalo oyo y'omu yalina ki timba ze nayogera nnaku 3 naye ate nabeerayo kuba nali ngenda kufukana mukongozi obeeraawo mbeeraawo kuba nali ntandisa ng'oli mutabani wa Mandwa kati nenzisalako nenzitunda bwe namala ozitunda nenkola ki nendeeta ssente w'omukyalo oyo kati nga naye afaanana bubi ng'amaaso gano gano ngeri gakyukamu omukazi nga we waayubuka oba yali musota gwennyini simanyi nga we waakola ki waayubuka neyeeyubula manyi ekintu ekyeyubula musota neyeeyubula naye nga ŋŋamba Andrew omuntu yenna ajja neyeebaka mu gundi totya muganda wange ajja yali yazaalibwa netimba kati timba oyo bwajja bamutekeranga amagi mu nsonda kati okumanya nti era kyokankuleko muganda wange omuntu yenna nga alina kyayeetaaga asobola okuwayo saddaaka yonna
nze nayogera nnaku 3 naye nasulanga n'ekintu ekyo mu ssabo nga tomanyi nga mmanyi nakirabanga nga kijja nga n'ekito buli yakyekulula nogaba bajjajja bweza igwe naye Andrew nga kijja kyekulula ng'omaze kunywa wala ginovaako kati kiri kyenkugambye nti omuntu yenna akola ekintu okusobola okubeerawo kuba nali nkoye nali nkoye embeera gwomanyi kyekitegeeza okuba nga wali olina sente ezikuggwako ali waliko okwo mu mbeera embi kati omukazi nga yeeyubula kasita abala ennaku ze ng'alwadde nga omanya agenda kweyubula kati olwamala omukazi oyo netandika nga ninoono nga bwembeera n'oli kati eno wabeerangayo yo ng'oli wa client musamize kati ng'eno yo bwoddayo mbeera wa mukyala oli alumbibwa omuzimu kati lwakya lumu landlord wange nali nina obusente bwenterekaterekayo landlord wange nanziba $800 ate ayingira atya mu kati nali muwanga mu kibiina wala nga neerwanako nkomekole wali mu kibiina otereka ne nkomewo kati olunaku lwe banziba mba ntambula nnedde walagi wange nzira waka ekintu nekijja nekikola nekikuba okutu nekipitako okutu nidogera nti nga nina omuki omusaayi oba kanyonyi kekakuba kati ntuuka ewaka nindogirabo nti ku gundi okudda engulu nali nga bonoga nti ng'obuliri bujjuddeko omuki omusaayi okutuuka taba kukwanyuuleko kugenda kati nzali simanyi nnyo bya birooto nali sinaba kuloota nnyo birooto byantiisa memba olina muka omuzimu ekisajja nejje nekiŋŋamba va ku mukazi wange va ku mukazi wange wateyagala kufa kuba naye yafa nali mumanyi twakulya ffenna kuki gwe baayokya va ku mukazi wange wateyagala kufa ninzira engulu kati bwe nadda engulu landlord n'aŋŋamba Andrew ennyumba eyo njagala Saamu yazadde abaana be balongo njala mutekamu eyo ennyumba ne ssente zo teziriiyo zisasuddemu nnyumba nyumba ki ate ng'ennyumba gye nali yali mbi okusinga ate kugye nakola ki nengenda mu kiyumba olwakuwa ekiyumba ekirala akujja mu gy'obaddemu busente bwo obadde otereka abututte abusasuddemu ekiyumba mulaga kati mpita munnange omuwala mugamba ngamba olimba sente ozikoze eki oziridde kati mbeera stranded landlord angobye mu nnyumba gye mbaddemu atadde mu kiyumba ekibi wamamange sobola agendeyo ndabika bubi kubanga yali tikajjukira teyakulanga amanyi nti kugamba ntya nayo kwegamba n'emirimu gigootaanye siina kyakulya oziridde kati nga n'ekyokulya sikiraba landlord naye tasobola kumpa kyakulya twekyanzeemu nenjala ogenda ku poliisi nebanga nebona ogenda ku poliisi byonna byebimu nembeera mu kattu nga nsula njala nsiiba njala sobola genda mama wange ate ew'omusamize gy'oli ew'omusamize eno nga wala kajjansi ova kitintale kitintale manya gundiwa kitende ova kitintale ogenda ekitende kati olunaku lwesigenda kwerabira nayiyayiya nenfuna bali bantumye enkoko bantumye ekibumba olonerayo bantumatuma ebidagaladagala mbigulamu owino olubigulamu owino ngenda ndi ku Ntebe road yabikutumya omusamize kati tuba tuli ku Ntebe road emmotoka kyeva ejja nentomera kati wano we yatomera wennali neantomera gulu ne kukyuka naye amazima kyewuunyisa nnyo okuba nti emmotoka abalala tebafuna buzibu nenze zike yafuna obuzibu nina enkoko yange nina ekibumba n'ebirala ngenda wa musamize ntwala kumba omusajja antomedde ate amanyani maama wange bamuta mwami wekitiwa Maya kyava ngamba Andrew gwe mbadde ngenda okutta gwe omwana wa mukwano gwange nange obadde ogenda kunzita lwaki sitaani agambe nti nno onasse mwana gabono banti omwana wa mukwano gwe asaddaase kati munnange nga era nalina okuwalaza empaka okugenda ew'omusamize mission neŋŋenda bwe nagenda
ne bansala enkoko eri ne bakamula omusaayi guli ne bagunaaza bagukuyiira bagunjiira bamala ogunjiira nzirayo ewaka ndingira ssente zikoze eki zikyagaanye kati ngenda okulaba kati neneegatta ku bikoosi by'okukyalo eby'abaana ababbi jubya nakugamba kitale wabeerangayo abaana ababbi ntandika okulaba ntandika okunywa walagi buno obw'okubyalo kuba natuka ku extent y'okwagala bukaseese oli agulako ebitabo ne mukasharinga kati wayitawo ebbanga nendaba nga amazima byandimu si birungi wegasse ku kikosi ky'ababbi omukazi gw'oyina ewaka omusajja yafa yali mubbi bayokya moki siina kyakulya wafuna ekirooto ova ku mukyala wange new'omusamize nabyo byeyubula bamaze okusala enkoko bakubatiza nsula n'ettimba n'ekyokulya sikikola ki sikirina nywa bunywi ki walagi nga tuwulira muli nti walagi asobola okunjokya nanzira nga sikiwulira kubanga obulamu bwali bukoze eki buganye kati tugende omusamize beerewo ono kati lumu bakone bange mbagamba n'ekiki nga bagamba nga baseka nga twayagala okukulabula ninga gwe wagwa mulaavu n'omuwala oyo omuwala baawe yajja n'ayogera naye ekiro yamukozesa ensonga lwaki tosobola kufuna mirembe kati ate nayo omuwala baali bandoga kwegamba ye yakimanya ki ekimuliko kati nga gwe waba kutegeera nti oyagala ajja tibwategeera toyagala muwala we ng'agenda kuloga kusibire ku muwala we kuba tewali musajja asobola mwagala na muzimu baali babiri kubanga namwe yasooka buddamu omwagala yadduka ku kyalo omulala yaddamu omwagala yagwa ku accident mu mabira kati nange njagala nawe bakusibirawo katujje tugenda kweyongerayo omulala addamu omwagala agwa ku accident mu mabira kati musajja waffe Andrew asonze kati omulala bwe yajja naye yamwagala bwe yamuzuula yadduka misiri teyadda ku kyalo kati nange Andrew nzija osonze oyingidde mu luliro